ne gwagenda okusula naye abaawo mu kidaala awo nga naye yazze okucelebratingirako. So okubuuza ekibuuzo, omusajja omuto ali wano abatudde wano nendabanga nga nze kabuuza omusajja aba musajja naye tugamba abavubuka teri musajja muto ssebo kale because omusajja aba musajja yasogamu omusajja kale gwe Solomoni oba omuvubuka owadde reason omukazi ze balonderako ng'ovudde ku y'abakazi gye balonderako osobola okumenyaamenya ottaanyeemu ku nsonga abasajja ze balonderamu abasajja ze balonderamu abasajja tulondera mu nsonga nnyingi nagambye ffe abasajja tutandika na lasiti laavu y'omusajja tetandikira mu matunga ya mukazi ey'omusajja etandikira ku maaso asooka kulaba akwegombyeko ki kiba kintu kimu owulira abasajja nga anyumya omukazi namwegombako ntumbwe nga tasoose na kutunula ku feesi nga ye ekyo kye yeegomba n'atandikira awo kati ye omusajja bw'afuna ensonga ey'essimba like multiplying wealth. When I got married, this guy brought a beautiful things, and the woman still said this is not enough, and the guy said I will bring more. Everyone in the village was like, at this time he still said no, and the guy still brought more things. Olaba awo mbireeta n'omutima gwonna ninga ne woba oyagala loole endala 10 zigenda kujja. I have a reason. Omukyala gonzije wala. Singa kampe example ya Madam Kayeso olwaleero singa nti agamba nti lwakola emikolo ono tusobola okuyunja buli tooke buli twaleewa nze mbabuulira teri kuba olaba engeri gya buildings omwami we kati abo be bakyala ensi be yeetaaga omusajja ayagala mukyala bw'atyo. That's why is it that the men only realize it at the end of the road. Initially, they're playing around. They're wasting our Gambye abasajja nakalembe tompuliriza abasajja ebintu ebimu bikyuka na myaka. Ate abakyala bino ebikyuka ku myaka naye ate waliwo byenkusuubiramu oredde nga tutandika gwe omukyala values ezo. Mujja bisobola nno mukwano gwange. Bw'oba tojja kubisobola gamba nti n'obufumbo buleke bwokka totawaanya mwana w'abandi. Obufumbo bwesonyiwa oleme kumalira muntu biseera. Bwe baamutawaanyizza kuba tosobola kuba mukyala. You are not a wife material. Madam Kayesu bw'akutuuza awo. Yes. Our mothers were the, in brackets, what you call wife material. But trust me, in most cases, okugeza. They were patient. They were hardworking. They were preparing this food the way it is single-handedly. But they were literally taking care of the men. Every single. The biggest reward I've seen they give them is these men come here, they sleep with all the little girls in Kampala. They disrespect them openly. Like I can explain that. I can explain that. So, I want someone to sit here and convince me that when I actually do what my mother did, there's a reward that awaits me. Now, Because as human beings. Omanyi kati leno yazitwazenga open book olwaleero okunyumya ku nsonga zino. Let me tell you the problem with most women. Mbabuulire nze ekyataasa jjajjange omukazi okunywerera mu ddya n'atabonaabona. Nze jjajja, no listen to me. Jjajjange omukazi yannyumizanga buli kimu. Nze kambabuulire abakyala mulina okuteeka ebintu ebimu in the real context of reality. Nti waliwo ebisoboka at a certain age n'ebitasoboka. Nakugamba edda nti ekintu ky'obwenzi mu basajja kirinakyo newaddayo ku mulembe gwa Yesu ne bwe yali tannajja bye tusoma mu Bible bakabaka bye baakolanga. Now
waliwo stage abakyala gye tutuukako Kabaka Nebukadneza nga ffe functionality yaffe ateekendedde oba muntegedde bwe tutuuka ku kusindanira ku ntakayirirwa ng'ekendedde. Nze jjajja wange omukazi yannyumiza bwe yatandika okukoowa ensonga ezo. Yaleeta jjajjange omusajja n'amugamba si kyakusobola kufiidinga nga bw'oyagala, nkwegayiridde funayo omuwala omutooto tootandikira awo. Naye mmwe mutunuulira bugagga bwe mukoze, oyagala obudifendinga odifendinge kino kyokka ffe awo abasajja tubanga abatandika obutandisi 60 years ne ku 70 omusajja aba ayaka. Kati oba oyagala akola atya? Awo obuzibu bwe butera okuva n'okulwanira mu maka gye biggweera nga otadde amaka g'olwaniridde emyaka 3 emabega. Naye nga kyali kintu kitono nnyo. Yes, obujja bubaawo naye obusiba ku mpagi n'omanya mu basiraamu kyova olaba kikola. Abasiraamu bw'omanya nti tali wa gundi waliima ali wa kasifa. Ne bw'oba toli musanyufu naye kikuggyako pressure nnene ey'okumanya nti agenda kubeera wano tomanyi waali, teyasuzeewo takubuulidde, naye wano okubira kasifa nti oyo atuukidde eyo nti emulina. Eyo ensonga abakazi kasita baligiteeka ku mutima. abasiraamu baakisiba bulungi. Abasiraamu Awo abasiraamu nno baatusinga Kitegeera. obujja weebuli. Obusiraamu eddiini yabo bagayibwe ogistudyinga n'olaba awo scientifically. Why don't you convert and be a Muslim? Logiki ali Katonda ajja mubonereza agambe nti maddu ge ga kisiramu, naye ate bw'akikola ng'omufirika kivaayo. I can't even handle two. Kikole ng'omufirika. Forward. Ng'omufirika. Okwasa abana. Tannatuuka N'omu. myaka egyo. Sinatuuka na myaka Egyo emyaka takkirizibwa. Lwaki oba Your mother asked n'abakazi you for a wife, yeah. Mulamuka Yesu alina ekibuuzo. Teach us something to say. Katunulire Madam Kayesu Ladies, this is ours. Wamma Sabula. Wuliriza eno abadde mbufumba ababukkakkanidde namu. Wamma weekintu naye kinagambye ojje wani. Kale ono yekka nno yahoyi naye abalafe zaki abakubi wano points ze bantu. No, si kukowa the conversation I'm saying. Kukowa into dating. Which is not the case today. You just meet and before you know it, someone is pregnant. Two characters. You guys come with the I told you, being alone might not be. The guy killed me. You can get out. Then you will get Ndavuga penzi. Kukiboko Navuga
That's right. That's all good. Nekyagetiwaba nnyo kuttaanya ne kano mukawulire nze kamanyi naye nze njagala bakakole ki Bakawulire. kaddemu wamma abasomi abalowooza ngu ffe abategeera abalowooza nti tulina masters ffe abali mu kusanyawo engineers are the ones bakogeddeko my take is bwe tuba tetukolanga obugagga obw'enjira the only thing katonda kyayogerako ne mu bayibuli omukisa obugo n'ogw'abaana bo n'obuliddako that is the blessing that God gives katonda tagaba mirimo ya leero you understand so we are doing it wrong so also what we teach here is not just what we see but working together as a family. Buli mugagga alinamu kasente olunaku zino atwala omwana ebintu omwana yabagaddeko ate abo bebandibadde bakola ki bebandibadde bakola obwo obugagga bwe twogerako sinakati abo abagagga wano mu Uganda tebaliwo but because sente bazikwata twabandizongeddeko ate ne batuweereza ebweru kitegeeza wemba mmeneka wano ne mwami Sserunjogi ng'abaana baffe tebalingo ebyo byebitu byabwe nze n'omwana wange saagala nnyo asomere mbu afune PhD for what bakole bino let them understand this omulala ategeere ebisolo so okusomesa ennyo abaana batwala ebulaaya tekikola ssente so kati okubumbabumba okubumbabumba then ajja kugalawo Nja kukubira. yagambye tubadde wano tugamba nti tuba twogera ku marriage lwaki abamu babeerayo lwaki abamu bigaana lwaki abamu tutya n'okutandika tutya n'okuyagina ne tusamaliza ne bagamba nti omukazi bw'aba alonda omusajja omukazi atunanamanya nti gaali no mu myaka 10 oba 15 ndabawo vayo omukazi ayinza okusigala olwekyo agamba myaka 10 bw'abanga kati avuga kagaali myaka 10 tuyinza okuba nga tulina kiri nagamba abasajja ffe tulonda only on one reason ononya mukazi ajja kugaggawaza
Baby that can make you big. Gala wamma. Kukyobwenzi amaze okabuuse. Kyogereko nakyo. Kyogereko. So this is the thing abakazi bonna. Bw'oba ng'oli mukazi wa waka nga bw'oba ng'oweeraliikirira ekyobwenzi omukazi yenna bwe waka just know your position. Do not even get scared about these things. Bano abasajja bakimanyi. Omukazi ow'ewaka bw'oba nga olina amagezi olina kyoyongera ku bbaawe. Don't even get scared. But just know your position. Sigala mu layini yo. Obugalo. Sigala mu layini yo. Naye kati ye kyogamba kimaliriza kiwedde. Olukiiko lwabuse. Even the man is supposed to tell you, I will go for a side, provided I come back. Kuleeta mu mwasozi omutya. Ye candidate. Banyabo ne basebo. Mutugenda mu games ye. So kati kye bamukola bw'oba ng'olyokenga wooli. Tumalira wali katono tekikezi wali. Nsooka litwambuke. Mbadde nze nabagamba mugende mufune busayiti bwammwe ababuleeta. Deni kyekyo. Nakalembe gwe nalabye n'ebintu bino. Ndala abadde wa.